okumanya nga President Museveni alina network okutegeera ebiri ku ground edi njala kubuulira tugendeko mu kifo kimu naye nga twekwese nga tuli aba babiri tuteeketeeko okujjako gavumenti tutandika okuwandiika abantu mu lunaku olusooka lumu bwe ruti bwe tutuuka ekiro ssaawa 6 nga tebannatukwata olyoka otegera nti President alina naye zinaagenda okuwera essaawa 6 ez'ekiro baba nga bamaze ddo tugwa mu buuka kati bino ebigenda maaso President abitegeera naye omuntu buli lwakula ewaka nga gwe taata abako tomanye embwe ebogola noyita kali mugendo olabe embwe ebogolera ki naye nga luli wasukanga musizuka embote entwa ekintwalira enkoko yange naye kaakati obudde President Museveni zisimunenya President Museveni atuweereza naye obudde bwebwo mwami bwe baba nga bagamba nti yamanyako not until nga kooti ewezesezza Lukwago prosecution nereeta obujulizi obumuluma naye ne yeewozaako bwe tujja okutegeera Lukwago yali amanyiiko oba yali tamanyiiko kubanga njala kubuulira waliwo ebintu ebimu ebiswaza security gye tulina wano gye tuteekamu ssente empitirivu wawulidde wano budget babadde ssente ezo zaatadde zigenda nnyo mu bambega kubanga tetukyalina bambega weebali kati bambega ssente babateekamu zaaki kaakati ekintu kino ebiseera ebisinga wano mu Uganda abantu baagala nnyo lipooti y'okubega bagiwenga ekintu kyamala dde okubeerawo so waliwo ekintu kyayita detection nti ekitongole kyalibadde kyangwa mangu okulaba nti detective walibeerawo obumenyi bw'amateeka wano kubanga omuntu okubanga yakola olukwe bagamba nti lwakujjako gavumenti omuntu n'alukola n'atuwa ku stage eyo gye bakwatirako Besigye ne bagamba nti Lukwago yali kitegeeza nti enkiiko zaatuulanga mu Uganda nga security temanyi kati security ekolaki mu mawanga agamu agasinga akulira security olina okuyiza inyingi gavumenti buli lwetambula neyingira mu myaka 30 nga omukulembeze agiriko ali omu gavumenti eyo eba emaze okutandika okumanyirwa abantu ba famire ya akulembera eggwanga eryo ebeera used ogenda okukakkana ng'omwana asobola okuwa order ng'omukyala asobola okuwa order omuka asobola nga n'omuka asobola okuwa order n'omuzukulu n'aleetawo ekiteeso mu mbeera efaanana bw'etyo orders ezo bwe zigenda okujja okubeera applicable zikoonagana ne zikkakkana nga zinyigiriza nnyo bannansi ekyo ekintu kyalabikako ne mu Libya ekintu ekyo kyalabikako ne mu Zimbabwe omukyala yakuŋŋaanya nga bwe tulina women's league wano mu Uganda n'akuŋŋaanya abakyala bazimbabwe n'abateeka mu kisaawe n'ayita bbaawe n'agamba jangu osisinkana abakyala ate bbaawe bwe yajja n'amugamba njagala obabuulire ani President addako Mugabe n'ekyokuddamu ne kimusobera atya okunyiiza omukyala atya okugamba abantu nti omukyala yagenda okuddako okukulembera naye ng'abantu baali bamaze okukiraba nti Mugabe takyatukulembera wabula mukazi we kati atukola ki yakulembera kati ne wano mu Uganda gavumenti eno tubeere ba mazima si mu mutima mubi gavumenti eno eruddeko nnyo kamera eri ekula bulungi kamera endaba tewali musango gwenzizizza kubanga kyenjogera kyamazima gavumenti eno eruddeko nnyo lwaki nkugamba nti eruddeko nnyo gavumenti bwe yali ejja mu buyinza abaana abaazaalibwa nga bajja mu buyinza nga gavumenti ejja mu buyinza kati bajjajja ndabeera mwene embeera myaka 5 kino kisanja n'omusiriipu tuyinza obutabeera mu mbeera eno mu myaka 5 waliwo ekintu kyolabya nti ekintu bwe kibanga enkuba eneetonnya waliwo ebire bisooka nebijja zibata nimbas clouds kati zisooka ne zeetala mu bbanga ogenda okulaba nga wazzeemuko akabuyaga akawewewewo nga keera kanyogerera ogenda okuwulira enkuba bwendeebanga nnyingi etandika okuyira ekivaamu enkuba nekola kati tuli ku level ki waliwo obubonero obulaga nti mu biseera nga si byawala waliwo enkyukakyuka eziyinza okugwa mu Uganda tulina bye tunenya wano mwe temulina kye mumanyi ekizibu tulabye n'abataasoma tulina n'abayivu nga bakolera ddala ensobi nga baziteekako ne supagulu binywerera eddala gwenze njagala bategeke wano okulonda nga batugamba nti akalulo kalondo olina okuba nga olina ebbaluwa ye ya senior 4 ng'olina ne signature kulondera ojja tugende mu kalulu ako ojja kuvaayo tunoga bano be bayivu bwe bati bwe balonze bano 1 bayomba tebalina mirimu
abayiva abo ba professor bani abo wakati Uganda tuli blessed si kyangu kusanga kyalo nga tekinako bana ba diploma kweno level kati si kyangu mutunula mutunga aba diploma batu balonze era akalone bamala bakategekera mu buyigirize bwaffe ne bakera ku machanti sini okutandikira ku senior 4 tulonde aba senior 4 box yeri baba senior 6 box yeri baba diploma box yeri tuvayo tuswadde ng'omubuzo wa diploma naye gwe walonze nga gwe badone nyati takuwadde emirimu kijja kitye wano agaye bampadde omutwalo Kyagulanyi alina qualities zayiseemu abakulembeze abasinga obungi bwe tuze tusomako ze bayitamu abakulembeze abasinga obungi batera kuva mu humble families yakikola yava mu family enjavu abakulembeze abadira abasinga obungi bakulira mu bulamu obwa ghetto kati bwe ngamba ghetto mu Uganda ayanga okitege owa haso ku hasolinga Kyagulanyi abadde nakyo nti abadde mu ghetto okumala ekiseera nga anoonya okwetakulira ne yeetakulira ate nakulaga nti ali successful abakulembeze abo bafuna nnyo omukisa ne basoma Kyagulanyi yasoma Kyagulanyi n'agenda asoma ekyo nakyakirina ekya abakulembeze abo bafuna nnyo omukisa okujja in corridors of power ekyefaananyiriza obuyinza ne baba nakyo ne bajja mu nkubo z'obuyinza Kyagulanyi yafuba nnyo najja mu nkubo z'obuyinza n'ayingira palamenti mu ngeri eyali eyakyewuunya palamenti lyesiga ku masiga asatu agakola gavumenti eryokusatu lyerimu ku masiga asatu ompulya bulungi kaakati bw'abanga atuusaawo qualities abamaze okuziyitamu ezimufuula omukulembeze Mpuuga yali wa muzinzi oyo siyinza kumubuusabuusa ne Muwala Kivumbi siyinza kumubuusabuusa naye Mpuuga omuzinzi gwe bw'amala okujja mu kibiina kino yatandika okutunuulira Kyagulanyi okusinziira ku buyigirize bwa Mpuuga Kyagulanyi Mpuuga yatandika okunyoomoola Kyagulanyi ng'alowooza nti oba oli awo nze naalibadde pulezidenti wa pati ekyo nze nakimulaba n'atandika akanyoomoonyoomo kaakati ekyo kikujja kikuseeseetula nituba nga kikulaba nga muntu wa muzinzi so nga ate musajja amanye ensonga ate musajja muyivu ddala bulungi era wa byabufuzi naye ekizibu ekiriwo nti omutima gwe gulina sipiidi okusinga gye twali bali tumusuubiramu obwo obuzibu obunenyeza Kyagulanyi eyabawa obuyinza oba obunenyeza yawa obuyinza ng'ekigendwa si kya Kyagulanyi kye baaliko anti olwo njala okulaga nti abantu abajja ne babeera kumpi naye weakness ebituli ebyabalimu fe babeera mu kyalo kasooli fe mu kusooka nga twakawasa batuukeza buuza ne bateeka ne mu kibbu ne basaanikirako ne bakuleetera ekiseera kituuka ne bateeka kakati ku kalagala oba ku kikuta kya kasooli naye ne babikako ekikuta ekirala ekiseera kituuka ne bateeka ku kikuta kyokka kati ekiva ne bagamba tumaze okubuugira onoolekya kasooli kakati ekyo njagala okulaga nti abantu ewaka babeera n'obuyinza tekikwewunyisa ng'oyinza okubeera mu kisenge omwana nakusibira mu kisenge omuzzukulu ajjaja naye atawanya nasibawo ogenda okuwata bye biyinza okulabika mu Uganda eyinza okujja wiiki ejja nti oyinza okulaba ng'omuntu bamugambye toddamu okuva ewaka nga bagamba jjajja toddamu okuva ewaka jjajja w'eggwanga ne bamuteeka amabuusu basebo ne banyabo mwenna gye musinzira okubanga mutugoberera mwebala okubanga gye muli tubula ne tulabika gye tuli eno tuwambagatana mpola and at times mwabaludde nga mungoberera at times sinze muntu atera okwakira mu kintu nga incident yakapeninga kirungi ne tugiwa obudde okwewala okututuuza mu bye tutamanyi n'okutuyita abaakoze kalebule n'okukyamuukiriza abantu ate ne bamala ne batubuusabuusa sikyagalira ddala tuzza olunaku olwaleero olunaku lwa Thursday yes wiiki etambulidde ddala n'omwezi gudduka nno leero 18 neewunyiza nnyo era nenzirika n'ekigonga ngambye omwezi gulako just ennaku 10 gugweko banange jjajja tiibu tuyamba otwongere ku PDM otherwise the money is not lookable tezirabikako wadde ndaba n'enviiri kati zitulemye sala bwavu tuluma waggulu ne wansi emiranamiro n'emitwetwe so
mbanirizaako mukaba buuzeeko amaluba buuzaako muzikirize ngenda kukola nga bwenywanywamu omusana pereketya mumulaba so mukaba buuzeeko amaluba buuzaako tutandikire wano olwaleero. Bannayuganda bannaffe abatulaba n'abatuwuliriza bannansi mwenna manyi waliwo banna abamu abatulaba naye nga si bannayuganda kituufu balamusizzaako bassebo ne bannyabo mwebale okwekuumiranga mu kumanya okumanya kintu kikulu nnyo kibi nnyo omuntu okubeerawo nga tomanyi oluusi obudde buyinza okukya ku makya ne weesanga ng'oli mu kifo ky'otategedde bulungi kubanga obadde tomanyi byabaddewo kiro naye bwe mubeera ku Great Media efaayo nnyo ate ekirungi kyenjala kubuulyamuku ekintu kye nayagadde ku Media kwe kusengejjanga ebintu byereeta twewala embuukuuli kizibu okusanga kale buli ku Media byagala nange mbitya so mwebale kutulaba mwebale kutuwuliriza ate mwongere okutulaba n'okutuwuliriza kubanga bwetwe tujja okuzimba ettaffaali ku nsi yaffe. Ninye Tabuzi yakwatiddwa kameramani wa Robert Kyagulanyi Ssentamu omwana yakulemberamu okukuba wano emboozi za sipiika Amongo omwana yakulemberamu okusabula Nammeere omwana yakulemberamu okusabula Parliament yakwatiddwa bamugye Kamwokya tebannamanya ne kati gyakola ki gyali good enough. Ninye Tabuzi gwomanyi olunyankole mu basement tebajja ddu kuyigiriza akati simanyi baba kugamba bisoko bya Luganda naye ekyo kijiddemu lwa nsonga emu. Mwami Seifu mwe bakaada abakumakuma ffe abato mu ggwanga Uganda kituufu naddala bwe kituuka ku kibiina ekiri mu buyinza ebintu ebikolebwa Mwami Seifu okutandika n'olunaku lwali lwa Mande lwali lwakubiri Mande I think lwe bakwata Salongo Elias Lukwago okujubileetinga okwali ku akawunti ku Twitter ya mukulu Muhoozi. Bino ebintu Mwami Seifu bye mwatugambye nti kisanya no sleep kimwabadde mutegeeza no sleep kyekyo kimutegeeza kati abductions eziri abruptly omuntu bakwabductinga akwabductinze n'ayogera polisi neogibuuza nga temanyi n'ogenda ku side kyabambega nga tebamanyi bakugamba naffe tetumanyi kyokka nga bamuwambye beewaana nga you can't caution them mu confirming nti bamulina ekyo kyekisanja no sleep. Ekisanja no sleep yakyogera yali ategeeza kintu kirala. Yali ategeeza ki? Okusinga yali yeesigamye nnyo ku kigambo ky'okulwanyisa enguzi ng'agamba amaze ebbanga ddene ng'abantu abasuubiza okulwanyisa enguzi naye nga abadde asirise nnyo ng'ebigenda mu maaso oluusi abiraba n'abikkako n'abanga eyeebase nti ng'agamba this time ku nguzi no sleep. Mu kutunnyonnyola okwasooka nga tannaba kunnyonnyola bannayuganda omulamwa gwali awo abantu abakola ebintu gadi bengalye abantu abali ku nguzi this time nga kyategeeza nti gavumenti egenda kuluma naye ekintu ekyo no sleep bwe kijja nekibeera ate bwekiteeka bwe kibeera ambiguous nti bw'otunuulya ebigenda mu maaso omuntu ayinza okulowooza nti no sleep mwali mugamba abantu kubamalako ddembe babeere nga bali ku bunkenke era omuntu bw'akyogera bw'atyo ideally oyinza okulaba nga kikifaanana kino si kitwali tutegeeza naye bwe tunaagenda mu maaso abantu nja kubalaga lwaki ekintu kino kati kigenze kifaanana bwe kiti. Lwaki saagala tugende wala kubanga ensonga enkulu emu ku nnaku ezakumpisizza nagezaako abatulaba mbalansinga ekyano yange eno ono yali NRM n'avaayo nadda ebbali ng'agamba gyetambule dda tamanyiiyo nadda ebbali talina kibiina kya subscribingako njagala munkwate bulungi naye lwaki njagala nnyo muleete at least ayimirira wakati n'atukubira lines both sides nga talina feeling. Mwami Seifu okuwamba omuntu ali ku ddaala lya looya ng'Erias Lukwago amuwambye ne yeewaana mu kwewaana omukulembeze n'atavaayo kukyogerako ne ku TV ne kiragibwa ng'akikoze mutabani wa kulembera eggwanga ng'akikoze ye CDF ali mu security. Ontegeera bulungi? Mpulira bulungi. Mwami Seifu, are we safe? Kweli are we safe? Ffe ba mwananchi naddala nze akugamba am I safe?
oyinza okuba nga toli seefu era nga nange siri seefu. Why? Tukoze musango ki? Kubanga ebigambo ebyogerwa njagala osooka otegeere kino nti obuyinza gavumenti eno we yatuuka yabujja mu institutions oba yabujja mu office nebuzaawa neesigaliza abo bennyini bannannyini bo abaabukwata buli munju. Era ojja kulaba nga awantu wangi institutions ziri inactive, ng'omuntu akola ekintu n'abulako amugambako lwaki, wadde oli mu ofiisi naye obuyinza tobulina, bali abaabuwamba be babulina. Kati nja kubuulira lwaki ekintu kino kijja ekyokuwamba bweti. Gavumenti zonna genda otunuulire ku byafaayo. Gavumenti buli lwetambula neyingira mu myaka 30 nga omukulembeze agiriko ali omu, gavumenti eyo eba emaze okutandika okumanyirwa abantu ba famire ya akulembera eggwanga eryo. Ebeera used. Ogenda okukakkana ng'omwana asobola okuwa oda, ng'omukyala asobola okuwa oda, omuka asobola nga n'omuka asobola okuwa oda, n'omuzukulu n'aleetawo ekiteeso. Mu mbeera efaanana bwetyo orders ezo bwe zigenda okujja okubeera applicable zikoonagana ne zikkakkana nga zinyigiriza nnyo bannansi. Ekyo ekintu kyalabikako ne mu Libya. Ekintu ekyo kyalabikako ne mu Zimbabwe. Zimbabwe omukyala yakuŋŋaanya nga bwe tulina Women's League wano mu Uganda, n'akuŋŋaanya abakyala Bazimbabwe n'abateeka mu kisaawe n'ayita bbaawe n'agamba jangu osisinkana abakyala. Ate bbaawe bwe yajja n'amugamba njagala obabuulire ani pulezidenti addako. Mugabe n'ekyokuddamu ne kimusobera, atya okunyiiza omukyala, atya okugamba abantu nti omukyala yagenda okuddako okukulembera. Naye ng'abantu baali bamaze okukiraba nti Mugabe takyatukulembera wabula mukazi we kati atukola ki? Yakulembera. Kati ne wano mu Uganda gavumenti eno tubeere ba mazima, si mu mutima mubi, gavumenti eno eruddeko nnyo. Kamera eri ekula bulungi. Kamera endaba tewali musango gwenzizizza, kubanga kyenjogera kyamazima, gavumenti eno eruddeko nnyo. Lwaki nkugamba nti eruddeko nnyo? Gavumenti bwe yali ejja mu buyinza, abaana abaazaalibwa nga bajja mu buyinza, nga gavumenti ejja mu buyinza, kati bajjajja. Omwana yazaalibwa n'azaala myaka 20 n'azaala mwana munne, kale ne munne azadde munne, kubanga omwana ku myaka 18 azaala. Kituufu. Kati bw'obanga ozadde ku 18 ogenda okweza emyaka 36 nga nawe nga omwana gwe wazaala naye azadde. 40 years oba olina omwana azadde oba ofunye omuzukulu bw'oba wakeera. Ekyo kyamazima nti gavumenti eno ekoze eki. Ekyo ekyokulwawo tekyali badde ensonga, naye ekintu kyonna buli lwe kirwawo ojje weegendereze ku mubiri gwo. Amaziga businga weebaka nga obadde olina amaziga mu maaso okeera olina obuyonjo bungi. Bw'obanga obadde weebaka n'ogeregeza amalusu gawo ne gakulukuta bwe gati, okyangeregeze ne zifuuka engeregezi. Kaakati bino bye tulaba bino, gavumenti mu mazima amatuufu, pulezidenti famire ye yamanyidde ekintu bukulembeze. Era olulala nali njogera ne ngamba nti abantu abamu kati Uganda bagiraba ng'ekibanja kya kitaabwe. Awaddembe okulimira waayagala awasaba bulungi nnyo, era ng'abalala ba Edi Basaifu bonna bemulaba abagundi abo nga balinga abapakasi ku kibanja kya kitaabwe mu Uganda wa. Ng'oli asobola okugamba ovaawo gwa wenkugobye gwe sijja kusasula gwe ate nga tewali amugambako. So kino ekintu embeera yonna gavumenti buli lwerwa ku buyinza, abantu ewaka n'enjiibwa esobola okuwa etteeka. Walidde omusango gwe bavunaanye Erias Lukwago? Omusango ogwo nabadde njagala nnyo okukakasa, kubanga omukutu gwe nagyeko amawulire ago nabadde njagala okusooka okwongera okukakasa. Omusango gwe bamuvunaanye nti yamanya kuba n'abakulu nga bagenda kulya mu nsi olukwe n'atayogera. Imprisonment. Ekintu yamanya nti Dr. Kizza Besigye, Obedi Lutale ne banne bagenda kukola omusango gw'okulya mu nsi olukwe ye n'atayogera, yabiinako akakwate. Bwana Edi, wano mu Uganda ku nkola y'amateeka eriwo, naawe wooli wano oli suspect, bali mu kunoonya naye tokimanyi. Ati nakoze eki? Kanguwa ekyokulabirako, basobola okukwata omuntu oba bateeka omusango mu kkooti eggulu ne bagamba Okero, Seifu ne Magala
bakwatibwa mu musango gufaanana bwe guti oba gwa mmundu oba gwa buyeekera ne bagamba and 7 others baba bangi. Omusango ne gutambula ne gugenda mu maaso ne gugenda mu maaso nga ba others tebannabaleeta. Mugembo amulyawo nga baleze ba others. Omuntu oyinza omulabikira obubi ne bakukwata ne bagenda kuteeka ku others. Saifu nawe leka ate oyo owakanira bwereere mbu ne bakubata ne bakuteeka ku others bwe kiri. Ogenda okutuuka bulira kusomera omusango nga weewuunya na weewuunya. Omusango okusomera gwa Nnaggomera togenda kwewozaako mu budde obwo. Ogenda kooti erigenda okumanya ekituufu oluusi nga ne mukomera wafiirayo nga teri ayamba. Nga tewali ayamba. Wano Bahaji Bashiru baali batambula nga beetooloola amakomera we yabeera akakiiko ka defense. Yatuuka engulu nasi ne bamugamba wayi Haji jangulayo abaana b'e Kasanda abaana bamwe abeewammwe baabano n'atuukayo mu kiki ekyabaleeta eno batuvunaana gwa kutta muntu. Omuntu gwe bavunaana taata waabwe. Taata waabwe baamutta olwo nga aliwo enkaayana z'ekibanja. Yali ayagala ekibanja yakola olukwe taata waabwe n'afa. Kaakati naye naye yatta baamukwata. Kaakati abaana ne bagamba abaana bano nga bakyali wabweru ekibanja ekyo tetujja kusobola kukitwala. Ne bayoola abaana ku musango gwa kutta omuntu. Ne babatwala. Naye ng'abaana bagamba ffe tugamba twatta omuntu. Naye omuntu gwe twatta tebannaba kutuwa details. Kati nga nene mukomera mwe bali ngati oli eyatta omuntu si mwali naye nga bakitegeera nti eyatta omuntu ate bamuteeka mu kkomera nga talina akakwate konna n'abaana ba Waakabwe yali atta omuntu oyo. Kati kyenvudde nkugamba nti mwami bwe baba nga bagamba nti yamanyaako nota ntiru nga kooti ewezesezza Lukwago prosecution neereeta obujulizi obumuluma naye ne yeewozaako bwe tujja okutegeera Lukwago yali amanyiiko oba yali tamanyiiko. Kubanga njala kukubuulira ebintu ebimu waliwo ebintu ebimu ebiswaza. Security gye tulina wano gye tuteekamu ssente empitirivu wawulidde wano budget babadde bagisomesa tutaddemu. Ssente ezo zaatadde zigenda nnyo mu Bambega. Kubanga tetukyalina kati Bambega weebali. Weebali. Kati Bambega ssente babateekamu zaaki. Kaakati ekintu kino ebiseera ebisinga wano mu Uganda abantu baagala nnyo lipooti y'okubega bagiwenga ekintu kyamala dde okubeerawo. So waliwo ekintu kyayita detection. Nti ekitongole kyali badde kyangwa mangu okulaba nti detective waalibeerawo obumenyi bw'amateeka wano. Kubanga omuntu okubanga yakola olukwe bagamba nti lwakuggyako gavumenti omuntu n'alukola n'atuwa ku stage eyo gye bakwatirako Besigye ne bagamba nti Lukwago kibitegeeza nti enkiiko zaatuulanga mu Uganda nga security temanyi. Kati security ekolaki mu mawanga agamu agasinga akulira security olina okulizayininga olizayininga. Naye nze ekyo bwe banga omusango bamusomedde saagala gukomentingako nnyo kuba gugenze mu kooti. Nota until prosecution ng'ereese obujulizi obuluma Lukwago ne yeewozaako ne tulaba tujja kutandikirawo okulaba kubanga ebya Uganda tebibula. Bajja kuleeta omuntu nga Eddie bagamba omuntu gwe tuleeta tetwagala ayogerere mu lujjudde. Twagala ayogerere mu kazikiza. Kati awo tujja okutandika okulaba ebituli ebiri mu musango ogwo oba wano okukwatibwa saagala abantu bajja okukwata kwa Lukwago kyalumye buli muntu. Kubanga enkwata gye bamukutte okukwatibwa si kibi si kipya naye enkwata gye bakukwatamu. Enkwata bwe babuuka ekikomera bagende bagwe munda abaana bo beekange bwekanzi nga abasirikale bayingidde munda bayina emundu n'omukyala yeekanga kubanga omukyala yagezaako okurezisinga abantu abo ne bamukwata ne bamunyoola omukono. Lukwago n'alyoka avaayo mu nnyumba ng'awulira embeera eri wabweru nga tagisegera bulungi ne banyweza Lukwago. Entwala gye bamutwalamu n'ebifaananyi ebyasindikibwa mu bannansi nti omuntu ffe tumulina nga bamusibyeko kantuntunu ali mu bokisi ali mu daipa. Kati bw'otunuulira omusango ogumuvunaanibwa ne weebuuza ekyali kimusibiza kantuntunu kyali kiki. N'ebyali kyaka bya bulimba osanga ate bwe twalabye ekifaananyi nga Elias bamulese mu kooti yabadde alabika nga atali bulungi health wise. Elias ye abadde alina obulwadde obw'omutawaanya alina pressure obulwadde obwo babadde babwogerako abasaidiye naddala looya we Mwami Segona ngagamba omuntu wange alina obulwadde bulijjo obw'omutawaanya obusooka obwa pressure obulala yabufuna bwe basooka okumukwata. Kati ng'alina eddagala kwabeera
ng'alimirira mu budde singa oba omugyewo nga talina ddagala eryo obulamu bwe bubeera bubo. Naye katulinde tulabe ebintu bya kkooti bibeera bizibu. Bw'oyogera ennyo ku musango oyinza okukakana nga Eddie aba AK Media bazzoyinza tuyoola wano. Naye tuli mu kwogera mu bya kkooti. Tuli mu kuba bituli mu kkooti. Tetuli mu kuba bituli mu kkooti. Tuli mu kwogera ku kyabaddewo. Katulinde tulabe obujulizi obugenda okuleetebwa ku Lukwago tebufaanagana ng'obujulizi obwaleetebwa ku Besigye lwe yakwatibwa nti yawamba akawala. Waliwo akawala ke bamulera nga kasibye ekitambaala ku matu. Gundi ono ani ye maama mwerabidde. Omwala bye bamuyitanga ani? Waliwo neyagulimu omusango omukulu. Mpanga yali looya wa Besigye mu kiseera ekyo. Batere baleeta omuwala nga bamuwayalinze nga babuuza ekibuuzo ansi eva wabweru n'eryoka ejja mu matu g'omuwala omuwala n'alyoka agiddamu paka looya bwe yalabuka n'agamba naye ono bwe tumubuuza ekibuuzo ng'alinga alina afuna kkola okuva awantu awalala lwe baategeera nti omuwala ono abadde muwayalinge n'ate munaye kkooti terina kyeyakola ku muwala oyo kumulaga nti nekintu yaswazizza muntu ali ku devu ya dokita. No, ne kkooti yennyini oba ogiswazizza kubanga obuzaabuza justice yali wadde munnayuganda. Naye omuwala agenda munne yatambula butambuzi butaala. So kati tusaba. Nina ekibuuzo kye njagala okubuuza Seyifu. Tulaba nnina ekibuuzo. Wano mu Uganda tulinamu ba untouchables ku mateeka. Ninga lwaki? Njagala kubulya Eddie n'olulala nakyogerako. Abantu bannayuganda balina gavumenti eyaabwe mu bwongo gye basuubira nti ye gavumenti mwe batambulira n'ebiriwo byali badde si bwe bitambula. Naye n'abantu abali mu buyinza balina gavumenti yaabwe yeena eriwo era bweti bweyina okutambula. There is at times when politics supersedes the law. Politics nga oyakola ng'amateeka tegakola. Lwaki? Obuyinza buno bwe twalinga gavumenti eno ejja mu buyinza ate tekiri wano Uganda wokka nti gavumenti buli lwejja mu ngeri y'ekiyeekera ebeera eri mu bumenyi bw'amateeka. Abantu abali mu kintu ekyo babeera mu bumenyi bw'amateeka era babeera bamenyi bw'amateeka. Naye bwe bamala okukwata obuyinza etteeka lizikira teriddamu gamba nti bamenyi b'amateeka kuba bye babuyina bulungi. They are the ones who drives the law. Yes. Kati nga bakwata buyinza nga batandika kuba biragiro issuing declaration zaawo nga gavumenti etandika. Naye ekyo tekikwerabiza nti abantu abo bajja batambulira mu bumenyi bw'amateeka. Kati bino ebigenda mu maaso nga bitambula ku gavumenti yajja nga yita mu buyeekera bw'obyewuunya nze mbeera ndowooza nti ebyafaayo bya Uganda obeera tobimanyi. Ontegedde bulungi. So kakati waliwo abantu nga tebakwonwako njagala kuba kyakulabirako. Omwami ono werukunjiryani Jim Muhwezi. Waliwo sente za gavi ezabulankana wano. Batwalako Jim Muhwezi mu kkooti. N'atunuulira omulamuzi n'amulengeza ensi yonna netegeera nti omusajja ono alengezza omulamuzi. Kubanga yamubuuza n'omubuuza bwe twali tulwana mwali ludda wa. In fact ebyafuluma mawulire waliwo mu mboozi ng'avudde mu kkooti yagamba n'omutunuulira nga yenna alinga akagologoosi. Ekyo n'okizza ebbali. Waliwo abantu bangi Mike Mukula baawulankanyako ssente awo. Mike Mukula n'agamba ezange kanzikomyewo n'azikomyawo era etteeka ne lisigala nga lisirisi nga terigamba nti ekitegeeza wali kubanga oba weewaddeko obujulizi n'agamba kanzikomyewo. You confess. Era etteeka ne lisigala nga terimukoonyeeko. Sagazi nnyingi nnyo nyezize zibeerawo ng'abantu balaba naye nga tewali kiba kuba kakati bw'otunulira bino ebigenda mu maaso wano. Eno y'enkola ey'ekimilitale yennyini eri yennyini ey'ekiyeekera. Militale lulu gye tulimu bulijjo omanyi tulimu ki? Mbadde tumanyi tugenda mu kalulu kaggwa twalonze. Yeeyo gavumenti mmwe gye mulina bannayuganda mu mitwe gyammwe gye mulowooza nti erina kutambula bwetyo nga bwe mulowooza naye nga gavumenti eriwo mu buyinza si yeeyo mmwe gye mulina mu mutwe. Teyogera teteesa ebyo si bye ebyammwe kubanga Pulezidenti Museveni yatuuka n'ekiseera n'agamba abalamuzi nedda si kakasa. Omuntu n'aba nga yakoze kino mmwe ne muleeta ne mumweyimirira bweyimirizi era yawana etteeka n'agamba tewali kuddamu kweyimirira muntu abbye emmwanyi.
teri kuddamu kuyimbirira muntu ambienti bejjukira mubijjukira bulungi kati omulamuzi aba akyalina obuyinza. Kankubuzeemu Mwami Seif, olinga ŋŋamba tuli mu kaseera ka bunkenke ebyobufuzi, mu biseera by'ebyobufuzi bye tubeeramu eno Pandagaali, kuwamba bantu, kutiisatiisa, kuboggolabogola, kukangakanga, nga tuli mu sizoni yabwe. Akalulu akaggwe yakalali tannaweza na myezi mu ntebe n'ababaka ba paalamenti. Embeera gye tulaba nga ya bunkenke kiki? Gavumenti eriko tekakasa nti obuyinza yabukwata mu butuvu waayo, oba waliwo embeera ey'akasambatuko, anytime from now anything can happen. Kankuwa ekyokulabirako, waliwo kye bayita akasiriikiriro mu bannayuganda, simanyi oba mwenna mukimanyi nti ako akasiriikiriro kaatandika olunaku lwe baakwata Amongo. Ako akasiriikiriro bwe katandika nga bakutta Amongo, ako akasiriikiriro kati kazze mu opposition. Era Ssemujjunganda yatuuse n'okwogera n'agamba, nze bye ndi mu kugamba Muhoozi, oba oyagala kunkwata nkwata, oba oyagala kunzita nzita, olunaku lwange luba lutuuse. Naawe ekyokulabirako kya Eritu Muyine kye yamugamba nga bali mu radio olumu. Yes. Abantu bwe batuukira okusala endinga obulamu bwabwe just to speak something. Freedom of speech. Omuntu n'agamba nti oba I surrender my life, either I speak it out or you can kill me. Waliwo embeera ey'obunkenke atulaba njagala tetwagala tube nga tulabanga abagamba nti omanyi at times tubeera wano we pretend ne tugamba nti akalulu kawedde tudde ku byaffe, kweri tudde ku byaffe nga tulaba embeera eyo. Kati njagala kukubuulira kino ne munnayuganda oba munnansobola yenna akiwulire eno y'endowooza yange. Natunulako ku mulembe gw'Obote, saali mukulu nnyo naye nali ntegeera. Omulembe gw'Obote twatuuka mu kiseera nga basirikale bava e Kabbamba wali ne bajja mu maduuka e Kasambya wali. Omusirikale n'ajjamu ebintu by'ayagala n'atambula n'agenda. Olulala twali mu katale awo, omusirikale n'ajja n'abawala babiri yali abakwanyi ne bakwata ebizigo by'omusajja bamuyitanga Baisani, kati n'okufa yafa. Baisani ku mbeera eyaliwo yali atuuse we yeenyirira, era nga bw'omanyi ebintu by'omu katale Baisani yali alina n'amajambiya g'atunda, n'ajjayo ejjambiya atema omusirikale. Namugamba toyinza kutwala maali yange. Kati bw'ajjayo bw'ati ejjambiya, abasuubuzi ne bamugamba Baisani totutta, Baisani totutta. Omusirikale n'asikayo ka stick grenade akamukube ng'akasumuludde bw'ati. Era Baisani mu kwenyoola ennyo omusajja oyo akantu ako nga tannakasumulula yasooka kamukuba wano era yafaayo n'olubale. Njagala kulaga nti ebintu kakati ebiriwo emirembe egiyise ng'omulembe gw'Obote gwabikolera ddala bulungi nnyo. Era akaseera ne kabeera nga buli munnayuganda n'atandika okutya, kubanga omusirikale ne bw'anaakukola kino tolina w'ogenda kumuwaabira. Olede musirikale ayinza n'okugamba yabadde akwekengedde ng'oli muto. Waliwo omusajja bamuyitanga Sergeant Sokolo awo ku saidi y'Empigi gye yakoleranga operations ezizze nga Pandagaali ekimotoka kijja n'ateekako abantu n'ajjamu baayagala n'agenda abatta. Sokolo naye genda obuuze Sokolo kati ali luddawa yalagawo obudde bwe bwaggwako. Kakati olwaleero abantu bonna njala kubuulya Eddie, nange naawe lwakuba nti tonaakwogera, abantu bonna bali mu kutya okw'amaanyi. Lwaki? Essaawa yonna basobola okujja ne bakukwata ne bagamba tukuvunaanye musango gundi ne watabeerawo omuntu awakana wadde okugoberera. Tugenda mwene embeera myaka 5 kino kisanja n'omusiriipu. Tuyinza obutabeera mu mbeera eno mu myaka 5. Waliwo ekintu ky'olabira nti ekintu bwe kiba ng'enkuba eneetonnya waliwo ebire bisooka ne bijja ne nimbus clouds webale nnyo. Kati zisooka ne zeetala mu bbanga, ogenda okulaba nga wazzeemuko akabuyaga akawewowewo nga keera kanyogerera. Ogenda okuwulira enkuba bw'eneebanga nnyingi etandika okuyira, ekivaamu enkuba nekola ki. Kati tuli ku level ki? Waliwo obubonero obulaga nti mu biseera nga si byawala waliwo enkyukakyuka eziyinza okugwa mu Uganda. Mwami Seif, tokedde ku bannabbi. Ebintu bino bwe tuba nga tubyogerako, njagala abantu bampulirize obulungi, bamuwulire bulungi. Eno ndowooza yange nga Seif, si ya AK Media. Nkimanyi buli akyala kuno bakimanyi aleeta ndowooza ye, nze situitinga abantu. Nze bwe mbanga ntunula ntandika okulengera omuntu buli wakaddiira ku kitundu ayanguwa okutegeera nti enkuba yawa neeva wali wano mwanule awo ne bw'otayanula. Naye nze ntandise okulaba
nti walirabikawo enkyukakyuka mu Uganda. Nawe kimanyi bw'oyogera bw'otyo ntandika okikkiriza okimanyi ne kati tunafuna minisita wa education olusoma lugenda bamulangiridde anti tuddayo ne tuveetinga ne tuddamu n'alayira tetuyina. Naye ekyo president ndowooza yeesigaliza obuyinza ku baminisiters ababa batanakutekinga over office. Asobola okuwa obuyinza kuba Jesse Miyingo yalabika yaggwa. Asobola okuwa obuyinza permanent secretary n'akeyatekinga nga bwatereeza ekyo ekyawokubatabeera na minisita ekyo tetujja kukyeraliikirira nnyo naye tugenda kweraliikirira nnyo ebintu ebigenda mu maaso nga bitiisatiisa obulamu bw'Abannayuganda. Kikulu ekyo kyo nga bwe nakugambye gavumenti buli lwerwa mu buyinza edi omwana atandika okumanya nti bwempita wano nga tatatandala kujja ajja kusanga kino nkikutudde n'osanga nga omuko alina obuyinza olinga ngamba nti bino ebikolebwa mu Museveni tabimanyiiko. Ate siyinza kugamba nti tabimanyiiko kubanga ng'ekyokukwata Erias Lukwago olw'okumubuzaawo n'amawulire ne gagenda ku X ne ku TV oluvannyuma Erias n'aleetebwa mu kkooti naye nga amaze kukolebwako kiri omuntu kyeyagamba bwe ndi mukwata alindaba. Yasooka mukubira engolo eno nga tannatuuka. Okumanya nga President Museveni alina network okutegeera ebiri ku ground Eddie njala kubuulira tugendeko mu kifo kimu naye nga twekwese nga tuli aba babiri tuteeketeeka okuggyako gavumenti tutandika okuwandiika abantu mu lunaku olusooka lumu bwe ruti bwe tutuuka ekiro ssaawa 6 nga tebannatukwata olyoka otegenda president alina naye zinaagenda okuwera essaawa 6 ez'ekiro baba nga bamaze ddo tugwa mu buuka kati bino ebigenda mu maaso president abitegeera naye omuntu buli lwakula ewaka nga gwe taata abako tomanye embwa ebogola n'oyita kali mugendo olabe embwa ebogolera ki naye nga luli wasukanga musizuuka embwa tekintwalira enkoko yange naye kaakati obudde president Museveni ze simunenya president Museveni atuweereza naye obudde bwebwo buwungedde obudde bwebwo president Museveni akaddiye kati replacement tuyina eriwa kuba gwe tubadde tulabanga wa replacement bwati bwana atufuga andi kakati ekiriwo njala kubuulya bwana Eddie replacement yonna nga tulaba na kugirowoozaako parliament eneze tugisubiramu ebintu bingi nnyo ebigenda okukyukakyuka butya bwe tufuna president omulala butereevu oyinza okubanga nga tokyalina buyinza bulona na president nze nali nayogerako dda neŋŋamba nti mu kulonda president twetaaga si buli muntu nti alonda president abantu bangi basibyeko bannaabwe abakulembeze ababi. Nze mbadde nyina n'ekirowoozo bano be balondera abo tubagaye kati temujja kulonda ensi temukyagisobola tukwate abantu abayivu nga tumumanyi nsobola owandiika omanyi tulina bye tunenya wano mwe temulina kye mumanyi ekizibu tulabye n'abataasoma tulina n'abayivu nga bakolera ddala ensobi nga baziteekako ne supagulu binywerera eddala gwe nze njagala bategeke wano okulonda nga batugamba nti akalulo kalondo olina okuba nga olina ebbaluwa ye ya siniya 4 ng'olina ne siginica kulondera ojja tugende mu kalulu ako ojja kuvaayo tunoga bano be bayivu bwe bati bwe balonze bano 1 bayomba tebalina mirimu abayivu abo baprofesa baani abo kuba kati Uganda tuli blessed si kyangu kusanga kyalo nga tekiinaako baana ba diploma kweno level kati si kyangu mutunula mutunga abadiploma bwe bati bwe balonze era akalo ne bamala bakategekera mu buyigirize bwaffe ne bakeera ku macha nti okutandikira ku senior 4 tulonde aba senior 4 box eri baba senior 6 box eri baba diploma box eri tuvayo tuswadde ng'omubuuzo wa diploma naye gwe walonze nga gwe badde onenya nti takuwadde mirimu kijja kitye wano agaye bampadde omutwalo era eyo ogenze wala ekyo nkubuulira reality wano gye mu kulonda speaker waliwo obululu bwafa naye nga waliwo yagenda mu parliament nga teyagenda mu senior 6 naye ekisoko kizza ebbali bwana Eddie njala kukubuulira ku bantu abayivu era nze mu kulowooza kwange nti abantu abamu tebalironze nze saagala kiteeka gamba nti abayivu be babalonda nedda abantu abayivu balina ebintu bye bakoze nga bingi nnyo ebyewuunyisa kanku ekyokulabirako
Watu tulina Attorney General Kiriyo Kiwanuka. Kati bamuziza mu ministry ya bamutadde mu yaki ya defense ya defense musajja muyivu oyo bamusikisa Antugundi Samayanja oyo ye muntu ngotayinza kubuusabuusa ku bantu abayivu. Kiriyo Kiwanuka Kiriyo Kiwanuka abo bamaze okumulonda ku ekyo General MK namuwa vice namulonda nga vice mu Buganda abere vice wa Pierre mu Uganda. Era nagenda maaso nalonda speaker ne deputy speaker babere special envoy mu parliament. Njagala kubulira omuntu okubeera nga gwe speaker mu ranking obeera number 3 nti president bw'atabawo ne vice gwa president. Bw'obanga oli ku ddala eyo nga general atani nga yakwapointinze gwe number 3 general ali mu namba nga 20 eri nga yakwapointinze jangu obeere special envoy wange. Then kakati obuyigirize soko buteeke ebbali abantu tuvuga mulanda balo tuvuga kutuuka kati otunulira ate tetukyavuga mateeka ga nguudo tuvuga kutuuka wali akawovo balaifuti balayitibwa kona bulungi nnyo kasita otuuka. Era njagala kubuulya wano mu Uganda kakati bw'onoba weegendereza nnyo Kiriyo Kiwanuka omulaba ayinza okutunuulya MK ng'amulaba nti okubeerawo kwe nga minisita yeye yali mase ya MK era ng'amulaba nga mukama we naye nga idea ye minisita wa defense gubeera mukama wa CDA. Kankubuuzeemu bw'otunuulira engeri gye bakuttemu Erias Lukwago kino tekiprovinga nti Kyagulanyi yali mugezigezi y'okusooka ne yeetegulamu ewaka incident season eza happening okukuba mukazi we kwasanzi gikola ki n'atuuka n'ofuluma eggwanga abamuyita abatiitizi mbu yadduka ne bakimuteekako. Gwe tutulyanga ekifaananyi kye yabala ye yali ategereddewo nti bano bo tebakyaswala they can do anything. Andi kakati mu politics tolina okumanya ekyo nja kukyogerako mu ngeri efaanana bweti. Okusookera ddala saamanya lwaki Kyagulanyi yafuluma ebweru. Abantu abamu bayinza okulowooza nti Kyagulanyi yadduka naye nga mu mazima matuufu nga teyadduka ng'alina ensonga lwaki yafuluma ebweru. Naye bwe kuba nga kudduka nga ddala kwali kudduka ne bw'abanga yabala kino nti abantu bano bayinza omutuusaako obulabe ekyaba yabala kifu. Omuntu yenna buli lw'osalawo okubeera omukulembeze w'abalala oba weesacrifice nze twala ebyokubeerako nga Nelson Mandela okulwanirira kwe yalwanirira eddembe okutuuka kwe yatuuka kuba president yamala mu kkomera okumala ebbanga ddene naye nga bamuwa offers kola bwoti tukujje mu kkomera katukuteeka tukujje mu kkomera n'alemera ku nsonga. Kakati ne wano abantu bayinza okwongera okukutiramu obwesige kwe kubeerawo bwe tuba nga byetwogera ku gavumenti bya mazima nja kubeerawo nnyongera okwanika gavumenti. That singa yali adduka buddusi ekyo bw'abanga yali adduka buddusi naye ate ye mu kugenda yagamba agenze ku mirimu mitongole. Kaakati awo nze ekyange we nkijjirayo bw'abanga yagenda ku mirimu mitongole kati tomugamba nti yabala kubanga mission gye yagendako oba oliawo tennaggwa naye bweneebanga ewedde ajja kukomawo. Naye gwe bw'otunuulira engeri gye batandiseemu ng'akaluka akaggwa tulinga abatandise akaluka 231 bw'otunuuliramu kino ekifaananyi kinaawa bannayuganda omukulembeze wa choice yaabwe oba gwe bw'otunula ogamba nti kakati ye mukaabukadde mu bantu osinga kuba n'abalala. Abakulembeze bonna bwe bajja mu bukulembeze babeera beesigama nnyo ku byafaayo. Ensi Bufalansa awo waliwo enkyukakyuka mu Bufalansa. Bufalansa kyali kinene nnyo okusingako nti Bufalansa yeriwo. Ebyafaayo bya French Revolution abantu abasoma ku history wa Europe abakulembeze mu biseera ebyo waliwo Popo States waliwo naye nga balina enjogera egamba nti you cannot leave the future of the nation the hands of the peasants. Toyinza kuleka kusalawo kwa ggwanga oba ebiseera by'oggwanga eby'omu maaso bisalibwewo abalimi oba b'omusolo oba abantu ba bulijjo. Kaakati ne wano abantu abakyesunga nti tunalonda president wa choice yaffe kanjala kukubuuza
gwawuliriza wali olonzeeko president wa choice yo answer gwogimanyi bwe wamulonda waganyulwamu that's obona aliko oba gwe batalangirira kwe mu bulamu obwo gwe bukyanga olonda president wali olonzeeko president wa choice yo bw'obanga wamulonda bye wali omusubiramu byakukoledde oba byakukolera olyoka oyaayaana ennyo okwagala okufuna president wa choice yo choice abantu okufuna president wa choice abantu bannayuganda n'abantu abalala nti abantu abasobola okutegeera obukulembeze batono kubanga obukulembeze bulimu bino obukulembeze toteekeddwa kubeera na kisa obukulembeze tobuteekamu ddiini buli obuteekamu eddiini obukulembeze bukulema buli obuteekamu ekisa obukulembeze bukulema tuyinawo bamuyita yali Louis Philippe ya the 16th mu French Revolution abaasoma ekintu omusajja oli yali alina ekisa kingi nnyo nti ne bwe yasanganga bulungi bwansi nga balima yavulanga mu konvoyi ye asobole okulaga bannansi nti ali bumu nabo naye yagendanga okutuuka te gye bamwetaaga nga n'obudde bukoze eki kati yabataba mukutaba mukulembeze kati obukulembeze waliwo batandise okulaba nti buno obukulembeze obuyinza okuddawo tebwetaagisa edi kulonda mukulembeze era nze kyendagambye nti nnengera mu maaso waliwo ekintu ekiyinza okukyuka nayogedde nnyo ku kintu kya gavumenti okulwawo nti abantu baba n'obuyinza edi njagala kukubuulira bw'onooba katonda akuyambye n'okula n'oyisa eno kakati gye tuli ekiseera kituuka omukyala n'agana okukuweereza emmere